N'omugaa Honorable nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nagabye ebikye byoyogera musiramu. Ngatabimanyi ntagala biwulira. Oli omugaa nti Mungu yageza omusajja n'amutomera ye yabadde nti oli nagana edda muzeeyi. Ebyo jja bisomayo eri ewammwe mbasiraamu ebya inna lillahi wa inna ilaihi. Naye nga gwe ky'omugamba oli mukkiriza. Kati nganze omukkiriza. Abaana baffe nnyina baluŋŋamya nga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Okitegeera ky'ovola tebatukkiriza kuyaziirana na miranga giwoowe. Kubanga ebiveemu osobola okwogera ebyensimattu. Bikuyambeko okwefuga. Naye ffenna tetulina nzikiriza yeemu. Mungu yatukola nga tuli banjawulo. Reaction is different. Nze nnyina omubaka omwe yandaba kuno nanga Honorable. Nze omusajja ng'oyo n'anvuma. Kambiveeko kubanga mba nsobola omuyuzaayuza. Choka Honorable abaana bakuyisaamu eggaali. Nanga Gilbert Olanya yanga such a man cannot abuse me. No, they can only abuse you in Muganda. Ne Muganda. No, I just go to his studio and saw him. There and then we sort it out. Linda katono nyankole boy. Honorable mbadde nsaba. Nkimanyo yagala kudduka naye tuwe yedda kikanga 15 asa niyo yayina ensonga ye ey'omuntu nga bwagenda ogikulambulira asa ne biyita mu bumpimpi. Linda katono asa ni agenda kujja bonna njabba wa time. Wumba. Nti embeera y'obulamu bw'ensi eno ffenna tujja kusinkanako ku sayidi ez'enjawulo. Wano olwaleero ndabye waliwo omukyalo omu ate eri bulijjo abeera ku sayidi eri nga leero naye agamba nedda temuyinza kusibira muntu bwereere. Ne ŋŋamba kale olaba mu nsi muyinza okwekanga ate olunaku olulala mwenna ate muzze kununula mulala mwenna wamu. So ate n'ekirala nnyina be ŋŋamba abala nti kaabe nti complainant gy'ali asobola okujja n'ajjayo complaint ye naga asijja kujja. So bwabaawo mikwano gyali enskin nga kino kyabaawo nga tubahajaruuna nga basobola okwogera n'oyo no ye bwaga nti kiri kyaggwa kino nkijjeyo era agenda okutuuka kuba babuuza nti tumuleese tunaamuwa bbeiro nga complainant aga nti nze siina buzibu ate state gw'okayanirawo kuba complainant aga sebo mulamuzi naye complainant ndi wano omusango baguggyeyo nze siina buzibu. So saagala ate muntu ajja wano ate ovume complainant kubanga complainant ayinza okujja wano n'aga nti nze ebyo nali nabivaako dda simanyi na ya sanctioninze fayiro complaint yange nagijjayo dda n'awandiikira DPP kati gwoba okyawa abaki. Okitegedde kyegamba. So Katonda ayogera n'agamba nti mulinde nga mwenda. Ene natural personally prudent nga bahajaruuna abamanyi oli omwami. It is very simple. Go to the man, talk to him, he can withdraw the complaint. Wabaawo ekintu kyabanja nga kimuweebwa era nga ajjaga nti nze sebo mulamuzi twaggwa dda simanyi naye aleese fayiro oba teweetaaga na kwetaaga bbeiro. Case ebe collapse for want of prosecution obanga akola additional statement endala nga nze simubanja kati government ebeera opa kulwani. Okay, ona basobola otandika okuyisaawo ensonga zaabwe bayiseewo ensonga zaabwe ze naasobola okuddamu. Tutandike ndowooza n'ogundi oba ono w'ettaka gwe tuba tutandika naye omukyalo ono oba mukyalo oba mukazi simanyi oba musajja. Simanyi oba wejja mu mute. Honorable Oliocha Sebo, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Church pia nyabo. Tuyatano Sebo. Bulungi olina eddakiika emu. Kakati omuntu bw'abanga yagula plot
omuntu yagula plot Kansobali aliwa. network emuddusiza simanyi walaze. N'abeerako akabanga ate omuntu najja n'azimbako. Kati property ebeerako eba yaani. Gwagula ploti nga yakyapa ya kibanja. Ploti eyagigula yali jjajjange omukazi eyankuza. Nga ya kibanja. Ya kibanja. Ono n'azimbako jjajjaawo n'amutunuulira butunuulizi. Jjajja yasooka ozimbako nga ndi muto kuba we nakulira. Then bwe nkuze ne nfunamu ku busente nenzimbawo ngakkiriza. Ettaka lisoma lyani? Ekyapa kisoma kyani? Tekyapa tekiriiwo. Jjajja yagenda okufanga ku mulimu ndagaano. Kati endagaano esoma nti yawaani ani yagula? Ye yagula. Ono yazimbako ayinako endagaano? Tayinaako ndagaano, ayinako wiiru omugenzi gye yaleka. Ayinako ki? Will. Sikitegedde. Omugenzi yaleka agamba nti naye amuwadde? Yaleka agambye nti ye yagula but property eriko yange. Sikitegedde ani eyaleka wiiru eyo yazimbako? Jjajja wange eyagula ettaka. Yagamba nti jjajjaawo yagamba nti omugenzi jjajjaawo ye yagula. Ye yawandiika wiiru nga tannafa. N'agamba nti byetaaga kwetegereza ebibyo biwanvu byetaaga kwetegereza facts zonna. Babiri mu ndagaano ate oli n'azimbako kati oli aba wa kibanja ku kibanja. Nja kunoonyereza weetaaga otuwe facts bulungi tugudisikasinge bulungi. Oba Kansobali naye asobola omuyambako awo? Ajja kumuyamba but I think era eno facts zoono sizo receivinga mu ddakiika emu. Kansobali ajja kubuulira amazima. Kirungi naye akomyewo. Kansobali asooka akyogereko batusooke tufune omulala? Kansobali ngenda mulekako abalungamye. Kale ajja kuba akirungamya. Then waliwo ono Ankole Boy. Sebo. Akati mwana ona leo zikyembadde mbuuza. Kale nga nze simanyi obanza atakimanyi obanza atakiinaako facts. Omuntu yenna bw'abanga mulwadde oba bw'abanga afunyemu ka accident kaba afunyemu n'omutwala mu ddwaliro, omusawo ayina odesite ekwata omuntu onaamubaagawo obubaazi nga tomuwadde lukusa. Kakati ene operation eteeka okukolebwa ku muntu. Kansobali abagamba nti waliwo kye bayita naddala ng'eri life threatening ng'ayingira mu theatre walina okubaawo consent. Walina okubaawo awa consent but in times of emergency namuleese olukubako njalinga windo wakati w'okuwona w'omuntu n'okwebuuza. Waliwo kye bakkiriza kye bagamba nti doing it in the best interest of the patient. Kuba kati oyinza okuleeta omuntu essimu yo neevaako n'afuna blockage ku musuwa ku mutwe. Kakati essimu yeevuddeko ennaku 2. Kakati awo singa gwe musawo olinde bali oba. No, you have to take action. Yeah, so waliwo kye tuyita best interest rule. Kyekiri kye naddega nti singa batuuza abantu bano normally ne bamugaa nti yes yafudde, kyoyinza okulaba nga tulinga abaamusaze wano oba waggulu naye twabadde twagala ku evacuatinga musuwa guno. Abantu n'omubuulira kuba si nti buli omu musawo. Nti oba kiba kyetaaga kumunnyonnyola. Omuntu wona omunnyonnyolera omusuwa simanyi omunene ogutwala omusaayi mu mutwe simanya vena cover simanya ani nga yakubye eddooluyi vena cover takiwulirangako talina simanya medulla oblongata tagiwulirangako ekyamanyi sekalootera
naye banange onale musireko waliwo okubaaga kwotuwako nolaba nti kuno okubaaga kwabadde kulina ekigendererwa anti kyegamba nti kaakati kwe kunnyonnyola buli bw'otannyonnyola muntu ono naddala abantu abajje of course kati kankuwa ekyokubira olabirako kino omuntu tayinza kujja ng'agamba ekigere kinnuma ate gwe n'ogaa twabaaze lubuto oli agaalindako muzeeyi omusajja yazza agamba ekigere kye kimuluma ate gwe n'obaaga lubuto mwabadde mubaagamu ki kujjamu ki nsigo ye yabadde mulumisa ekigere oba gumu nogola nti bwe muyawo ne contest yugomu kye bagenda mu postmortem kati postmortem eyo ebayamba to resolve ebintu ebyo byonna kyovola nti era ne bwoloopa abana kanso bali bajja kugamba ng'oloopye negligence baga nti mutuleetere postmortem report ey'aba medical experts ndowooza omuzzemu bulungi kirize mbalekere kanso bali ajja kati ninyo Mr. Honorable katono nnyo newotakaddamu naye n'otuwa ku guidance Mr. Honorable Nsereko Honorable Nsereko tulinamu obuzibu tulina bannaffe abaatambuzibwa eno ensonga twagibaddeko koni Mr. Mamero tulina bannaffe abaatambuzibwa ne batwalibwa okukola mu ggwanga erya Iraq abamu ku baana abo baafiirayo mu Gwokutaano omulala yafa gwa 7 naye kati obuzibu tulina bwe buno baboosi abali eri balaga bali ready okuyambako okukomyawo maiti zino ne offices ziri naye obuzibu ababatwala abasinzira e Uganda bannansana awo we bituuka batuuka n'okusunda ssente ez'okukomyawo emirambo ssente ne bazirya kati obuzibu tulina bwe buno omu ku baafa mitambo bazi Harriet Weruweru naye kitu kiraga waliwo omu ali ku embassy ye Iran kuba yetwala ne Iraq agamba family esayininge ekkirize waliwo omuwarabu asaba omulambo ayagala okuguzika kuba Iraq yagamba tegenda ziika mulambo nga family tesazeewo yo Iraq ega omulambo gudde Uganda kati bo aba family baga twandifunye lwaki ku death certificate yaki ey'omwana eyafa omu ku bakozi ku embassy abagamba mumpe signature omuntu aziikibwe no kyokanga kiraga nti death certificate yatuuka mu Gwokutaano mu Ministry of Foreign Affairs kanjiise mu bwangu onansonyo kati neyogeddeko nabo ne mbagamba basinkaneko ku Mamero wanaaba ayogeddeko nawe babikunnyonnyoleko ne baŋŋambye waliwo ambasada wa Iran wa Uganda mu Iran ayagala basisinkana mu buntu mu Uganda nejjukira omuntu yafa mu Gwokutaano n'omuntu eyabatwala ate nga tiyakatwala abaana omu bakumira abaana bonna bali mu makumira yabalekeeyo baabawamba bamuyita Francis Kereba ne munne bamuyita Elias Benansana balina kampani bagita Jobbers okusinziira bagambye kampani simpandiise mu mateeka naye kyatwala abaana newe batuuka mu Iraq ngolo bakimanya nti batukusa bukukusa eri bambi bagenda amanyi bagendedde mu mateeka so Mr. Honorable ensonga eyo eya family ezebbiri ezakafirwa abaana Kasubo Eunice Musoga Babazi Harriet Weruweru badde ensawula kiri family ezo obeko ne ka guidance koziwa oba oli awo kyembadde nsaba n'abaana abalala bali mu makomera bangi e Iraq ne buli lunaku babasondesa ssente bubagenda bayambako gavumenti egenda bayamba babasaba endagamuntu zaabwe nti gavumenti egenda bayamba naye tewali kibeerawo obulawo n'ekitongole ekya ILO engeri oyizo kitukwasaganyizaako ne twala nti bafuna obuyambi Honorable Nsereko kale tebo webale nnyo webalire ddala particulars ezo era nazo muziwe kanso bali kyoyogedde otuwe kanso bali muwe amanya ga kampani omuwe particulars z'abaafa ne documents ze muyinawoko so naye afunewo okutandikira nti bw'aba bayamba okupasuwinga the matter at least bwe banaalaba the strength of the lawyers bajja kumanya nti this matter is worth it. Iraq ina ne representative embassy oba consulate Kenya, something like that. Nabo musobola okubatuukako naye bwe munaaba ne lawyer kijja kuba. So Council Bali, please
also please analyze that matter. Banaye munzikirize ngende mbozi tebankadde. Mamero nkukyaliddeko era nkusiibudde bulungi twawukanye Luganda ssebo. Tweyanziza. Webale kumpa mukisa kunyumyamu n'abalonzi bange ssebo. Amina. Moses oba kiki ekimusiiwa? Moses yabaddayo Moses kiki taata? Kiki? Moses wejje mu miwe. Bila mukago ja honorable. Honorable. Wanje? Jebaleko ssebo. Kale. Nondaba kinsiiwa nakunoonyeza dda ne kuwoleza ne ku message naye tewanzizeewo. Wafiiriddwani? Honorable nina ensonga twaginyumyako kuli ku gundi ya Edimiza ya luli naye ng'eri awo eri veege naye munnange efuuse obuzibu. Ojjukira luli lwe mwali ku bail application ya Haji? Esebo. Nakunnyonnyola nti waliwo omwana yali yakwatibwa naye ku olwo omusango gwagobebwa bakuteekamu simanya Nero ne bamuta ku olwo. Kaakati omwana n'addayo ewaka, omwana oyo abanga muto wange n'addayo ewaka ne wayitawo olunaku olumu poliisi y'Ekibuye n'ejja n'emukwata n'embuyazizza omusango ne babagamba yaguddizza mu kkomera ne babivuyavuyaawo ne bamuta ku olwo lwennyini. Naye mu kumuta ekyewuunyisa abaliyo ate poliisi n'ekwata emitwalo 5 n'emugamba agule essimu nti baagala mukubirako. Abantu ne bamugamba poliisi eyo toddamu ebyakukwasa bw'onaddamu okukwatagana ne poliisi mbwe ekkubirako ng'ekugulira n'essimu ojja kweteeka mu buzibu bwe bumu. Ne bamugamba n'avaawo awaka. Kati poliisi n'eddamu n'ejja era n'ekwata abaana abataawo n'ebakuba n'ekola etya ng'emunoonya. Ne tulowooza kikomyawo. Neddamu nejja yabadde Mande neddamu n'ekuba abaana awo ng'emunoonya mu nju biki ne baaza biki n'olwalerezze n'ekwata abaana omu yatudde butuuzi senior 4 n'omulala abaddewo n'ebatwala Ekibuyaawo n'ebasiba. Kati Honorable mu nkola ng'eyo omuntu akola atya? Kati abasiriya abaana abato bakwata baaki? Simanyi kuba ne kati n'agenzeeyo bamukutte mbu baagala oli ajje bate bano. Era bali Kibuye. Kanso bali owulidde ensonga eyo? Kale Moses. Kubanga twagendako ne batuwa advise wanjisebo. Moses kanso bali wuyo mutegezeeko. Ye asobola okuyitayo omwezo ensonga na pursuing that matter. Kastaji wulidde Honorable. Atajiwuli go ino genda gyali please. Honorable siri Uganda chovola bambadde nkunoonyaako. Genda mu inbox ye. Kale kamu following wano ngende mu inbox ye. Ina instructions. Nedda sebo. Kamu following wano kanzo bali munaye badensa bon following. Polite aba politics. Kwe gambo oli eyo yagala omuga atambule butambuzi. Honorable mbane njagala advise yo. Then manye ekyokola kuba simanyi nawe ntandikira. Mama wange atyawo n'awaka kululi bajja ne bamuwambako essimu ne bamutiisatiisa bagenda mukubya pressure osange ng'afudde awo bannange. Kanso waali bw'olwala ogenda mu ddwaliro n'olaba omusawo si bwe kiri? Yes sebo. Oba n'obuzibu bw'amateeka ogenda waani? W'amateeka mukama wange. Wuuyo akuli ku ddyo Katonda abankuumye. Kale sebo neyanziza. Ngenda munoonyaako kanso bali. Ndowooza kansa atandikira awo si bwe kiri bannaye. Nsamameera mbadde mbuuseeko. Ensonga yange omubaka agambye ati. Obadde ki? Ate ng'obaddewo oli? Ka netiwaaka. Bali kanso bali agenda tutangazaamu zonna agenda zoogerako ndowooza atandikire ku kweno ensembi eyo adde ku yiyo. Atandikire ku ya Moses. Moses tujja kupicking up facts lumu nga tusettlinze oba enkya
Okay. tusobola okwogerako na WhatsApp call then details nga bwe zibeera gwe bakutte yaani abeera naani basooka mukwatira ku musango ki okitegeera arresting office amanya ge yaani so that okola okufollowing up okulungi naye kati tusobola kuba tetusobola kisolovingira wanne ekyo tekisoboka yes sir. Then nine asani kati nawe ensonga zo zuwulire kanso bali atutangazeemu nembagatta abadde alina ensonga zobedda zateeka mu comment section. Kati yange kanso bali ya trafficking wenjo okukiyita waliwo company registered by the way by Ministry of Labour erina nsanaawo erimu abaami batambuza abaana ne babatwala abaana abamu bagamba nti basasula visa zaabwe nga bagenda Dubai ne bawanzika nga babayisizaawo paka Iraq we batuuka eyo ne bafuna obuzibu babunzika tebakoze eki tebayambiddwa bakola batulugunyizibwa ku mawofiisi bakubibwa bubi nnyo ate bakola emirimu egisukka mu gy'omuntu omu kubanga kigambibwa mbu abe Iraq basasula abe Uganda babaleetera abaana omuwendo ne bataguweza baleetako bamu ndowooza aba ne batwala ku zoofiisi endala kati olina okukola emirimu egy'abantu abasatu weyabayo oyinza obutagisobola basaba 10 baleetako 6 kati ngo olina okukola ne contract yo weggwako ne bakuzeeyo ku ofiisi okutuusaayo nga bakugambirawo tambula ogenda okukola ewalala abantu bana bamu tebalina biwandiiko ekimalamu amaanyi nti abamu bayita ne Uganda ne batuuka Iraq nga tebalina visa ekibaleetera okukaluubirizibwa mu kufuna ebiwandiiko by'e Iraq abalala bagendera ku visa ya muntu omu oli akuba visa ya muntu omu n'agikolamu ba photocopy oba biki buli omu n'atambulirawo naye ne batambula paka Uganda. Mr. Magato company bagita Jobbers nagikebera nga tiriyo so kati nga kyensaba kiri kimu kwaba abaana omu yafa mu gwokutaano bamitamba Harriet mu kiseera ekyo boss we n'agamba agenda kuwa $13,000 okusobola okumukomyawo wa office then twali tufunye n'abagenda otuwa obuyambi naye nga kyebeetaaga ono eyamutwala eyamurecommanding okuva e Uganda asaininge bamukomyewo wekyagaana ne bagamba family yeyina okusaininga bamukomyewo ensonga ezo wezaatuka ku embassy kuba twasukka ndizitwalako mu bukiiko obumu obuli eyo mu Iraq ne bakubira boss nange kenyini na recording nga njogera ne boss nayogerako naye kuba nali namubuza kyazzeewo kitya n'abinnyonnyola naye ku ssaawa esembayo embassy eraga there is someone ayagala family emwe signatures emuwa obuyinza ku maiti eyo okitegeera eziikibwe mu ggwanga lya Iraq kati yo family egamba omuntu yafa mu gwokutaano ne tufuna olupapula olwaliraga nti oyo omuntu yafa nga balaga lwatuukira ku Minister of Foreign Affairs nga luliko akagamba attached is the death certificate of Mbabazi from gwakutaano ministry ekyalemeddwa okufulumya death certificate paka ku ssaawa eno okugiwa family kyokka bagamba mutwe signatures omuntu aziikibwewo lwaki waliwo omuntu amusaba nga mu Asian bamuyita Omar Hassan Mustafa yayagala okumuziika naye amusabanga ani nga yo Iraq yagamba tetusobola muwa muntu nga family tesazeewo kati lwakyo embassy egamba family ekole ki ebawe signatures waliwo abantu like it's a group of lawyers benjo okulowooza ebaba powers of Anthony ku nsonga eyo but nabo batukisa ne balemererwa kubanga they fail to communicate ne bali abantu ate bano abali e Uganda bebandikwasiganyizaako tebakwatibwako nga bw'obalaba nti nno bakola ebintu byabwe bwe bityo bazibu bakusiba kyekituufu babribinga bwenjo okulowooza that's why ensonga ezimu tesobola kutambula bulungi twali tukyali awo n'owokubiri n'afa Kasubo Eunice ng'oggyeko abali mu makomera n'abatulugunyizibwa ku maofiisi Kasubo Eunice waafa Francis Kereba ow'Enansana ku Kyennabweru ye yatwala omwana oyo era kye yakola
yakolawo group nga yakusondera sente za mwana za kumukomyawo. Sente ezo zamala okuwera buli kimu ndowooza ne biggwa n'alaba nga tewali kyetaagisa teyaddamu kukwata masimu naye waali nene wo reporting nga tosobola kumufuna. So kati family eri awo n'eyoyo nayo ate nga bakyatwala abaana abalala ate ng'era abaana bakyatulugunyizibwa bafa tebabika ekituleetera omumanya bano abaana nti bafudde omu munansi w'eggwanga lya Nigeria n'omulala yali mulundi baamulaba nga atulugunyizibwa ng'ali bubi ne bakwata ka video so we yafa they posted that video. We neyogerako n'omuwarabu ekyassa omwarabu yaŋŋamba omwana yafuna obuzibu ku mutima ne mugamba nsabayo ku video ng'omwana amaze okufa obw'ekifaananyi kye famire ekkakase nti omwana yafa. Yaŋŋamba sina kifaananyi kubanga poliisi yatwala mu maiti ne mugamba kati omuntu akoze ate ofuna maiti eno naŋŋamba jangu mu Iraq ojja kusobola ogitwala ne ŋŋamba nga waliwo abaamutwala well ne kampani yennyini kwe yafiira tebasobola kuwa explanation omwana yatuuka atya ewaabwe kubanga omwana baali tebaamukulira documents. Kino kigatta ku 10,000 ez'abaana abali mu Iraq mu makomera, kigatta ku 10,000 ez'abaana abatuluguzibwa ku maofiisi so nga ate bannanyini ofiisi ezo batuuka n'okujja mu Uganda abawarabu balabe abaana be batwala bafa bali batya bavaayo batya kyokka bwe batuuka eri ne batulugunyizibwa. So Mr. Council ye ensonga gyesaba onnyambeko embassy ye Iran kuba yetwala Iraq ye Uganda mu Iran kuba yetwala Iraq eyinza etya okuyamba ku baana abo mu kiseera kino oba oli awo neyanzisa oba famire ezo ziyambako okuba nga zifuna obwenkanya kuba bakyatwala abaana abalala ate era abaana bakyafa era bakyatulugunyizibwa. Waliwo n'abakadde kati naye nga bonna bayise mutulugunyizibwa okungi neyanzisa. Kale wakati mukulu Hassan nze tusaasirako famire olw'ekyo ekyatuukawo eri abaana baabwe. Then we tuba tuhandolinga ensonga zino tusobola n'okusala amagezi butya abalala we basobola okuyambibwa obutagwa muki mu bantu ng'abo. Yesu ogambye kampani teri registered kisobola okuba ekituufu naye ekikulu kya byonna mu nsonga zino twagala okumanya bano abaana bwe baba bagenda ndagaano ki ze bakola ne kampani ezo ye zikomawa nti kampani we beetutte omwana endagaano ze basayininga omwana ne kampani n'eri gye bamutwala zo ziyimiridde zitabani abateekako emikono okitegeera ye endagaano eyo ekoma omwana abuuse ennyonyi atuuse oba esigala emukola ki oba esigala emuvunaanyizibwako. Ekintu ekyo kikulu nnyo kuba walina okubaawo some kind of documentation. Nfuna bulungi nti kampani eno evunaanyizibwa ddi oba ekoma ddi ovunaanibwa ku mwana ono ng'amaze funa mulimu ebiwandiiko ebyo badde nsaba obifune oba olina access ku byo endagaano okola n'abaana kiri kiti okutambula then ekirala kiri kyogamba sorry sanyera kuddamu lumusoro then kineeno kikino ekya embassies ndowooza bano Mr. Mamero bano basobola okuyamba in such a way nti bo ba media basobola oteeka ebitongole ebyo okuninga nga bataddewo ki nga bataddewo embeera singa families were mobilized ng'erina media abantu abo kikoze nnyo waneeno nti bogedi olumba government office nga bali mu kwesiriwaza obagamba kino badde ne bazannya mizannyo. Media eno ekola kyamaanyi nnyo mu ngeri y'okulabisanga enjogera y'ennaku zino bwegamba okitegeera ogenda okuwulira ogenda okulaba ng'ensonga bagikuwadde ki bagiwadde attention eyeetaagisa. Then kino ekya family ne kati nekya family ani asayininga musayininge wana ate birth certificate bagigaanidde okitegeera ate oli amwagala omuziika ngaani alina interest ki okitegeera mu mulambo okitegeera kuba si yali mukama we okitegeera abagambye nze mumumpe muziike okitegeera
So practically kuba si buli kimu mulimu ebintu nga biri more logical than ego okitegeera nga logically oyina okuyitirawo nti you need media genda take eninga kuba Ministry of Internal Affairs obabuuze oli mu Nansi okitegeera that kind of thing then baneeno aba company onfuna bano abatwala abantu kwali wetaaga okukeera mu ndagaano zaabwe kuba oyinza obbagamba kuba abaana abagende babeera desperate olw'okubanga embeera ebanyigiriza ntosobola banenya era bw'osanga balina bye basayininga ebitali mu mateeka oba ebitabayamba tosobola basalira musango kuba buli omu aba n'embeera gyakola ki gyayitamu emukaka okukola ki ogendeeyo naye bwona kijja kuyambako okumanya ani ayina obuvunaanyizibwa kuba kati kino kikampani oyinza ogenda okituukako nga kyo kigamba omwana bye yasayininga kigamba okola naffe ati yo own risk bwe biyitamu fe obuvunaanyizibwa bwaffe bukoma wali ng'olinnyo ennyonyi okitegeera so get all of that information naye omanye obuvunaanyizibwa bwawe ku mwana agenze ebweru bukomawa okitegeera so bwe tunaamala obiyitamu ebintu ebyo legally ofuna wotandikira but logically kino ekya pressure ku ministry ezo with media and everything nakyo kiyigattako kinene nnyo okitegeera so you be legal and logical at the same time but soko onoonye contract ezo ez'abaana abo bonna abaagenda ne company gye baakola onfuna bulungi kijja kuyambako okubateekako akazito oba tebakwatibwako polisi awo yebalema nga tugenda kuyeewalala webalemwa kuba nga ensonga zigenda mu kooti kuba kooti zikola mukanda wange okujjako nga tebannakunoonya ali ebweru yagamba tegakola omala kubeera bweru singa mbuzayo akabuuzo kamu bagamba jjamu kansobali nansonyiwa mbuzayo akabuuzo kamu singa kizuulibwa nga bano abantu baba traffickinga unknowingly kitegeeza baba bakyamu nabo naye kati jjukira omuntu aba traffickinga nakati akyaliwo era akya traffickinga abalala era ng'olwairo w'obuuza abaana abali mu makomera ag'e Iraq ojja kusanga bawera n'olukumi obw'okusoba so kati kitwa tugenda kikweta kuba oyinza okusanga bye basayininga byennyini tebiri mu mateeka kubanga kampani tegoberera ki bilateral agreements eza gavumenti ng'ekola byeyagala kakitegeeza omusango oyinza okwesanga nabo babagamba nammwe you are trafficked omusango bakwatamuko naye kati ono aba trafficking akyalina emikisa mingi egy'okuba ng'azannya ddiiro kuba okutambuza omuntu nga talina visa naye ddiiro we banninimuuko ate nga si yakufunira kwa right ebiseera ebisinga kiba kinene olaba obeera waneeno nga all your documents are okay naye ne bagaana okulinya okitegeera si ebintu ebisinga biba binene okusinga ffe we bitukola ki we tubirabira okitegeera so that's why kuba bw'oli bwagamba kuba omuntu aweza emyaka 18 abe yesalirawo n'omuntu agambye akkiriza omukukusa bamukulu ekimala gye tuyita voluntary assumption of risk mbugwe naawe kennyini wakimanya nfuna bulungi kuba omuntu atuukira ku level efuna passport tapa mwana like aba ategeera nfuna bulungi olwedde aba amanyi naye emitendera egiyitamu okufuluma eggwanga naye embeera we bemunyigiriza n'emutuusa ku kiri nfuna bulungi ekitegeeza bonna babeera bapate mu musango ogwo naye ate ono tulina first and second naye ono first offend ono akibateekamu naye tesobola kulekebwa ng'akola ki ng'ayina okitegeera so kikulu nnyo okubanga tunoonyereza ku kampani etwala ebatwala etya ani abawa olukusa ogenda okulaba nga kigenda paka Entebbe ku airport bafuluma batya ani yabakyekinga nga tebalina kino na kino okitegeera tweyanziza awaliwo tabbwawo tabbu y'amaanyi tweyanziza genda maaso kati kanso webale nnyo ku nsonga eyo waliwo omukyalo bamukyala kuba chosen sima bali abakyalo basiri abakyala naye alina ensonga zizayagala okutugamba simanyi oba kiki chosen yogera ba kanso bano basobola kuba twegattiddwako ne kanso omulala
tusobola okulaba kyolina Spanky ogamba otya? Je waliko baseho kale nnyabo nze nchoze ndi mukyala just na stress just nyagala kumpako advice waka am the first born nali najja ku kyeyo kati nga mami waali yali nga yagulawo but yali yagatta n'omuntu sente n'agulawo like nga amaka kati ebbanga lyali lyayitawo kuba oli yali nga musajja we nga bbaawe but nga tamwina omwana kati recently omusajja yafunayo omukazi omulala n'agamba batunde ennyumba ne mugamba nedda temutunda nnyumba mutuule nga abafamire tusonde sente tukole ki tusasule omusajja n'agamba yagala $5,000,000 abafamire ne bakwata sente ne bakola ki ne bazibawa ne mbagamba naye mbadde nsomesa brother wange obusawo ne bagamba brother wange amadde coming year so njasasula mpola mpola kati nabo bagamba bagala sente zaabwe bagala zikozesa ate ne bagamba ndi coming year ngenda sasula mpola mpola kubanga ne brother wange tanaba kumaliriza. Mwawandiika? Yes, yes, kubanze siriyo naye mama yali ku ground n'abagamba katona yagambye yagala sente kuba oba yateekako $5,000 sente zo bazaaliza business like that. Kati yesterday mami yankubidde I'm stressed. Simanyi wenzija sente kati sente zonna mu ndagaano bagamba sente zirina sasulwa ddi ye ebbanga liweddeyo we tuba tutandikira nedda kubanga ebintu baali baganye nga sente ne bagamba sente the coming year kuba ninawo ekibiina ekyo ekibiina tuwa buli mwezi nina mukwano gwange nkwasaako kati nga mwa guno omwezi kati guno omwezi yafuna kati nga nze nziramu kufuna January eyo babagambira kuba naye sobola kubagamba nti guno omwezi sifuna sente ennyumba baali bagenda gitwala kati ne bagamba nti mukole ki muteekeko sente ng'abafamire essaawa zino obuzibu buli ki Saudi Arabia essaawa zino obuzibu buli ki essaawa zino bali mukwagala sente bali mukwagala sente wali mukwagala emitwalo gy'ataano wali mukwagala emitwalo gy'ataano abanja emitwalo 5 but just ekintu kibaddewo like 2 weeks back singa kati kankubuuze bagamba singa emitwalo 5 tegaliiwo ki ekiddako I don't know kuba mami kati simu ye yavuddeko simanyi just she told me yesterday Chosen tofa abantu babanjibwa naye kyetwagala okumanya nfuna bulungi bayina musingo mbu mwakola endagaano mbu ennaku zigwayo bagenda kutwala simusingo bali nga abafamire ba brother b'omuwala be bayamba bataasa ennyumba owa musingo mwamusasula si bwe kiri yes kati famire bakakkane balindeko January nabo baliiba nti nange nabagamba bakakkane naye oli yagambye ayagala sente ze beetaaga kansolinga just yawo kubanga owo omusingo mwamumaze but imagine I'm one sirina supporta yenna kati ekintu kyembadde ng'ekyo nga sikirowooza nako nti will happen brother wange mbadde muweerera obusawo sente sirina Chosen like where is like send me mpereza message ku WhatsApp utatoka and shout tukuyambako tutya. Okay, let me get your number. Olwokuba nze nina kye sitategedde bulungi
Nansonyiwa. Abafamire be baagala okutwala amaka bageze oba abafamire be basonda sente nabagamba basonde sente nedda tebagala gatwala naye bagala aipe bakatamani zentalina Madamu Choze zengo kiraba lwaki kikabya kubanga mwalina obuzibu ne sente nyingi ze mwali mulina okusasula. Sente ezo ne zikalubiriza okumalayo n'osigala ng'obanji ba sente entonotono naye nga baagala kutwala nnyumba. Kati abali bagala okutwala ennyumba n'ogamba famire engeri gyempeerera brother wange obusawo ate nga nange nina siri bulungi omwezi guno nyinza obutafuna sente wendi. Mbadde nsaba famire munsondera ezo sente muzimpeereyo ennyumba esigalewo. Era ne bakusondera sente ennyumba n'esigalawo. Kitegeeza kati banka yo wagimala oba yakuula wamumala kati osigaza famire abakusondera kuki ku sente zino. Jukira bazisonze 2 weeks back guno mwezi nafuna sente. Kibakaluubiriza ki okulinda January n'obawa sente zaabwe ye lwaki tobanyuira n'obaga mukama wange tansasudde. Okusinga naye oyo abanja sente z'emitwalo 5 gwe nayogera naye nangamba sente zange naye simanyi nti ataddeko sente kati it was yesterday mama nga nkubirawo nayagala sente ze yantumidde abantu biki like that. Ekyo kyangu nnyo we shall sort it out kuba kiri one sided nti ono wabanja ebbanja ne oba ofunye emitwalo 2 liba lijja likendeera kulaga mutima bulungi mbu ndi musasuzi ne waba agenze mu kooti oyentalinga consent kooti nekugamba omusasula empolampola era tejja kugamba mbu ziweeyo lumu oba tozirina tugende bakozesa endagaano mama wakozesa endagaano wenfunayo bamukozesanga abagamba omwana agenda asasula mpolampola no ekyo tekikweraliikiriza nnyo kyangu. We shall be talking. We shall be talking. Ate kibeera beta singa agenda mu kooti ne tukola konse ne batubuulira buli okusinziira ku nnyingiza buli sente z'osobola okukola ki okuteekayo. Sente si za puleesha kuba nabo tebasobola kusindika kuzireeta lumu babanga abakusindisa okubba. So tuyinza okukola nzireetera mubagala nabagamba ngenda sasulanga mpolampola naye kati waliwo eyagala emitwalo gya 5 ge yateekako kati emitwalo 5 guno mwezi sina sente. No, ekyo tujja ku advise nango kakkanya ntya ku ki ekigenda okukolebwa and it is going to work out for you bwe kyolina okumanya. It's going to work out for you. Pressure ekuveeko okakkane okole sente zo nga tolina nnyo pressure. Akakkanye maama we kuba kati maama we amuleetedde okutya asooka akakkanye maama we yajja kakkana mpola kuba yo already taliiwo. Kanso Oshi ensonga bw'ogyogerako ki? Ensonga ya sente ey'omukyala gy'annyonnyodde ono ebbanja mu nsi muno abantu nze ndaba omuntu okutya ebbanja moreover mitwalo 5 tebasobola nakwata kinga twali mulamuzi asobola okuyisa oda okwata kinga ekintu ky'omuntu lwa mitwalo 5 ekisooka newagenda mitwalo 5 wonna sente ziri miliyoni 5 kati ono yateekako emitwalo 5 ayagala sente yayagala emitwalo 5 yakulumya omutwe. Yes. Naye bali tewayi kyebanga kuba kyakabeerawo nabo nayogera nabo negamba nga famire endala we ziyamba namwe muyambe sister wamwe nange ndi munyamba brother wange amaliriza okusobola we support tamanyi gwe engeri gy'otaliiwo bali be bali okuteeka ku pressure engeri gy'otamanyi kiri ku ground naye ndaba tewandimanyi nti nina sente. Just make the mom to be strong. Mami mugamba abere mugumu bagumiikirize. Tewali kyasobola kola ababanja just 500
Let them just be patient. You contact Badi. We shall see how we can harmonize it with Council Badi. Okay, mom. Thanks. Any contact? Wanje Council Badi yagambye mutereyo contact. Okay. Mu inbox endowooza wali ku TikTok asobola okubeera nga agifuna. Ne kandi Council Badi abantu batuuga okubeera nga beetaaga okumanya contacts zammwe abantu balina ebizibu bye baba baagala basooka babiyitiremu ko balabe engeri gye mugenda bakwasaganyaako. Lwaki temuzibasomera wano? Tekikkirizibwa balina kuzinoonya bunoonya. Kubayo kweziri. Zibaako. Kale kitegeeza mu following visiting account buli kimu kiba kiggwa. Abo basema bannamateeka. Okay, bye. Mamelo. Wanjisebo. Nzizenga muri ku nsonga mpulidde ensonga ya human trafficking. Omanyi mbigudde mbugwi ninjagala okuwuliriza. Yasani yabadde agyogera. Nsumba buzibu ki obuliwo kubanga I wanted to give my view. Hasani addamu ensonga yo. Akakati view yowogeno jjwera we wano. Ndi Uganda njagala kutambula. Sirina kyemmanyi. Ozzo ngambye ngenda kutwala okole kampani yange terina buzibu government ejja kukkiriza ogenda okolere mu Iraq. Kitegeera. Ntuuse mu Iraq. Nedda katuwe nkuwa sente zange nemmanya nungamba buli kimu ogenda kikolako. Kitegeera. Nungamba ogenda sasula kino, ogenda sasula medical, ogenda sasula bwekiti ne bwekiti, olinde ticket, visa nejja. Nungamba ticket yazze. Nontikka, nontwala ku kyeyo n'entandika okukola. Wentandika okukola. Oba n'entulugunyizibwa. Oba ne batulugunyizibwa kuba bangi. Ne muvaamu abamu abasuulibwa ku masitwiti abalala ne bafa naye nga ekyamazima gye watuleeta kampani gye watuteekako kasango kati ne bajjayo mmundu abamu ne bafa ne babazinga mu bikutiya batta tebabika abaana babulireyo obubulize eyo kitegeera kati nze nenvayo ne ŋŋamba nedda munnaffe yafudde nga batugobyewo kati eno instant gyenkuwa mu kifo yafiiridde waliwo omulondi n'omunigeria bakwata ka video ne bakateeka ku media ne tunyoonyeza ne tumanya nti ono Embabazi Harriet wakati mu kunoonyereza ennyo ne tugwa ku kampani ye kwe yafiira kampani nekkiriza omwana yafiira wano mu kufiira wano ne bamutwala mu ddwaliro mu ddwaliro mu ggwanika gyali batugamba tetulina kugendayo okutuuka nga munnayuganda yatuwadde signature okugendayo kuba omuntu yafa si munnansi. Family negenda ku poliisi negenda ku ministry netukawe neweetaagisa ensonga ne zituuka ku embassy ya Uganda e Iran. We zituukayo embassy ya Uganda nebagamba waliwo n'omuntu omulala yasabye maiti ayagala okugiziika. Mumumanyi family negamba tetumumanyi kuba n'ekyokusooka si munnansi wa Uganda muwarabu ko embassy tetusobola mumuwa maiti eno giziika nga temumukkiriza ne wayita ebbanga ttono ku embassy ne wavaayo omuntu omu ng'agamba family munkolera ekintu kimu mumpe signature zammwe omulambo guziikibwe eno awo tuli mu gwa 10 naye ng'omuntu yafa gwa 5 ne bala ne ku bbaluwa nga yali eraga nti oyo omwana yafa naye ne bagamba ng'ebbaluwa yajja ku ministry ndoze baya foreign affairs embassy was ensobi nga bagamba bataakingako death certificate y'omwana jukira family teyina video nti omwana yafa terina kifaananyi teyogerangako n'aba company directing terina death certificate ne babagamba musayininge omuntu aziikibwe eno mulage nti mukkiriza omuntu amwagala amutwala amuzinga kyokka yo family egamba terina bukakafu nti omwana yafa kati awe tusabire obuyambi yaba yakafiira mu mikono gya muntu omu n'omwalo owokubiri n'afa Kasuubo Eunice
Busoga naye naafa. Family ye neegezaako okulaba ng'emukomyawo naye ng'abatwala mwali mu Uganda tafaayo kati wano ye abatwala yakola group ekomyawo Maiti kuba babosi b'omuwala baali basazeewo bayambeko era baaliriizinga ssente ez'okumukomyawo Maiti ne ssente ezo kasaze amala okuliriizingibwa ne family n'esonda zeesonze mu group yali etondeddwawo n'alaga nti takyakwata masimu kale kitumalamu amaanyi akyatwala abaana abalala bwe batyo newankubadde ng'alina abaana bangi abamutambulirako abali mu makomera baana bangi abaasulibwa ku street baana bangi abali mu malwaliro abali obubi baana bangi abakuumibwa ku maofiisi nga babakuuma na mmundu kantu katini n'olya nti yafudde ne bamuzinga mu blanket ne bamutwala temumanya kiddako so kati abantu nga bakyali mu Uganda ekirala kye baŋŋamba batambuza abaana mwizuba ya group y'abantu 8 ne bafuna visa ya muntu omu naye nga gwe tokimanyi osasola ssente ze za visa na buli kimu omanyi ogenda kukola birina mu mateeka ne mufulumira ku visa y'omuntu omu sikinaako obukakafu ekyo naye mbu okitegeera n'ogenda n'otuuka eri n'eri ne batakukolera mpapula ekirala waliwo n'abatambulira ddala nga tebalina bipapula naye ne bayita ku kisaawe ne bagenda so kati ey'ensonga okuginogera eddagala tuba tetuyamba bali abaafa oba bali abasibe tuba tuyamba bano abalala abakyatwalibwa abantu abo ku kampani eraga nti no ne mu system teriimu eya jobbers ey'ennansanga eraga teri registered naye ng'ekyatwala abantu emirimu ne mu reportinga buli wamu ensonga zifiira mu ministry eva zifiira mu bitongole bya gavumenti eva nze ndaba nga wabaawo ekitagatta mu ngeri emu oba endala ku lwa munnayuganda kikyo kyogerako kansi osho kati nze kyenyinza okugamba kiri kimu njagala tutegeere kampani ekkirizibwa okutwala abantu okugenda okukola ebeera etya n'ebisaanyizo ki byebeera erina okubeera nabyo. Ekyokubiri, Iraq nga y'ensi mu Uganda ekkirizibwa okutwalibwamu abakozi okitegeera in otherwise tekkirizibwa ensi wano by the way ensi ekkirizibwa etwalamu bamaid mu Uganda eri emu Saudi erina bilateral agreement ne gavumenti ya Uganda. Ensi endala zonna okutwalayo abakozi baba balina okuseekinga approval okuva mu ministry. For example, job order balina ogya approvinga, then we bamala ofuna visa yaba clearinga Ministry of Labor, Social and Ministry of Labor never clearing. Nyaga do jape tegeza Iraq. First of all, Iraq ekyali mu war zone. Kiriza Ghana, Iraq wakyali entalo. Naye abana Uganda bangi batutteyo. Naye abatutte mu butamanya tewali munna Uganda agenze Iraq kukola maid nga ayise mikono mituufu. Ate nga okimanyi omuntu obanga toyise mikono mituufu ne bossi we eri akozesanga atakola ki atakweguya toyina gy'ogenda mulupa okitegeera nekituuka nga omwana talina we yeekubira nduulu eri talina we yeekubira nduulu agent eno talina wamujja kubanga kampani gye in fact they use tours and travel okutwala abaana tewali kampani eri licensed mamelo kampani okufuna license wano e Uganda ekisooka yetaaga okubeera ne million 10 kwa account yayo. Ezo million 10 zibeerayo nga guarantee in case ng'omwana afunye obuzibu ze bakwatako ne bazza omwana okitegeera. Kati kampani ebanga teri registered ministry efuna obuzibu okukola ki okuyamba oyo omwana kiva ebiseera ebisinga bakakana bagenze mu foreign affairs eyogedde ne consulate eri okumpi kati mu Iraq Uganda teyinayo consulate teyinayo ki embassy era balina kukozesa Saudi Arabia Riyadh bane bakozesa Iran gye bayinza okukozesa naye yo nga Iraq omwana abeerayo nga tewali muntu n'omwe amuyamba okitegeera. Kati eteeka erifuga human trafficking mu Uganda really very clear. Kasita wabeerawo movement from one place to another. Ekyokubiri kasita wabeerawo deception kwe kusuubiza omuntu kyagenda ofuna
n'atuukayo n'atakifuna. Abaana bano bonna bava wano nga nabda Iraq complaints nnyingi, tewali standard salary nga wogamba ne Saudi omwana agenda ng'afuna emitwalo 96. Okitegeera Iraq osanga omwana afuna $2, $2.5, $3, $4, $4.5. Okitegeera yawebuuza afuna $4.5 ye yabeera akola mirimu ki egyo gyawukana egyaki n'afuna $2. Kati in other words ensi Iraq atwala batwala Syria waliwo bempulira batwala Iraq, Syria, even Jordan kati nowadays Oman tezina bilateral agreement. Kati laba Oman yoka Oman teyina embassy, Jordan teyina embassy ya Uganda, baba ina kwesa Saudi. Niyo okuve Jordan okutuuka Saudi mu Riyadh almost wawera ne kilomita nge 12. Kati olowooza consulate okuva eno okujja eno obeera omusasudde mmeka okakkana ng'omwana abonaaboneddeyo. Nze kyenyinza okugamba tewali mwana ali Iraq nga yagenda mu mikono mituufu, kubanga owandiikira ministry ebbaluwa, ministry kyesooka okukola esooka kukebera omwana bamukiliyaringa okugenda oba tebamukiliyaringa. Kubanga tebamukiliyaringa abeera trafficked. Kati kizza ne ku Saudi saawa zino. Saudi abaana batandise obba traffickinga mu Saudi. Brachi ministry yagenda nezibuwaza ebintu ojja kwetegereza saawa zino abaana abafuluma kuli ng'ogenda ku saawe ng'osanga abaana nga basimbye layini nejja neetuuka neeno mu parking neewete koona. Yalumu naliko ku airport nga nyina bwe ngenzo kima bwe nali ngenzo kima yali ava Bungereza n'aŋŋamba Uganda tukyatwala mwanyi na pamba nga luli tutwala abaana bawala nga bangi. Okitegeera ate by that time akatale kaali kanene Saudi ne saawa zino akatale kakke Saudi, whereby katale kakka ate ne company zino ezi-registered ne bassa commission waabwe ng'omuntu okufunamu mu mwana gwatutte alina okuskipinga steps ezimu. Ate mu human trafficking woskipingira step emu wet omwana oba omukukusizza. Okitegeera kati oganda wetegereza ne Saudi batandise obba kukusa. Kati olaba Saudi eyina bilateral agreement ali bakukusa. Kati dda ku Iraq. Ekitegeera even Dubai abaana bagenda okukola oba made Dubai bali mbakukusa. Okitegeera ate nga Dubai omwana abanga tagenze kola made nga agenze kola gino emirimu emirala neyetwalira clearance ku ministry bamu clearance. Kati naku zino waliwo poto ya Ministry of Labour waliwo individual clearance naye tebaclearinga mwana wa maid, bakiliyaringa mirimu gya wabweru. Ne Iraq n'otwalayo ng'ogenda kola wabweru n'otwalayo visa yo ne contract yo ku Ministry of Labour bakukiliyaringa individual clearance nga ggwe. Okitegeera naye individual clearance eyamba ku kisaawe tekuyamba ng'ofunye obuzibu. Okitegeera kati wobanga nga maid yalina omukiliyaringa alina kubeera company kubanga maid babeera so vulnerable, babeera under risk okufuna ebizibu than bana bakola wabweru. Okitegeera kati incident eyo omwana wuyo yagenze kufa, ogenda contacting ani okumuzza singa ebadde company, kubanga omwana okumuzza wane Uganda nga afudde yetaaga almost $15,000. Okitegeera bwe bukadde nga 18 okuzzabuza mayiti wane Uganda. Kati mbuulira olabanga omwana teyagenda na company yo kiri ize. Obanga omwana yagenda ne company registered, ministry ejagenda bugenzi ejja kuyita ba director bagaye muganya okuzza omwana ekwata abazadde ekwata sente ziteme ku account ekiliyaringa ebintu ekitali kuki ku muntu gwe bakukusiza okukusa mu company ta registered. Era ojja kwetegereza abaana ebakomyawo nga bagenze mu nsi ezo ababe bakukusa mu nsi ezo omwana afiriddeyo okudda ku 10 osangako nga 20 abakomyewo. Kiba kizibu nnyo. Era abakomawo ojja kwesanga ng'afudde naye nga boso yali amwagala nnyo, boso n'akola ku byakola ki ku by'okuleeta body. In other words Iraq era abaana bagenda Iraq, abaana bagenda Syria bagende at their own risk. Ekisooka
ne wabanga akkiriza etteeka lya human trafficking consent is relevant omwana wabanga akkiriza naye kasita bakwata oyo omuntu ayakikola gwe n'oprovinga deception tino waaliwo okulimbibwa ekitegeera kubanga abaana bava wano nga basasudde ntera okuwulira complain omwana nabeera nga yasasudde miliyoni 3 atuuse bamugambye agenda kukola bwakilina n'atuukayo nga bamukozesa ki bamukozesa maid abamu bagamba ogenda Dubai ne babayisaawo paka Iraq abamu bagenda kati gwe weebuuze Iraq tegaba employment visa babatwalirako visit visa abaana abasiba babagamba temukkiriza visit visa naye problem eriwo ku visa ze Iraq era ogenda olaba complaints ezisinga omwana ng'akomyewo akulaga visa zibeera mu Luwarabu omwana bamulaga bulazino visa ebeera mu Luwarabu nga ajja sirinya eryo kalyoka libazizaako mu Luzungu naye zonna zibeera visit visa ate zibeera ku group visa osanga omwana ng'akola ki ng'ali ku visa y'abantu nga 10 ate batuuka eri yabateeka mu kiyumba ng'oli ajja buzi n'alondamu ng'alonda ennyaanya eneyengedde ene tennayengera ng'abalenga nga mirengo okitegeera alonda ne weetegereza nga system eri ebiseera ebisinga yereetera abaana okufuna ebizibu babosi babakozesa bamanyi tino yakola ki yamugula buguzi yamusanga infact omugagga wajja abayimirizaawo ne babasimba ne bagamba ono ngenda kuwaamu 2 ono ngenda kuwaayo mu 3 something like that okitegeera kati mbulira bosi azze akuguze bwe bati olowooza nga lwaki takutuntuza n'akuyisa bubi mu kiyumba ekyokubiri odduseeyo oddukiddewa otuukayo boso n'akugamba obanga tokoze bulungi sigenda kurenewinga sigenda kukolera employment visa that means oba takukoledde employment visa obeera under risk police okukwata ofulumya police ekwata okuteeka mu kkomera omalayo myezi 6-7-8 okitegeera ng'omwana agamba bansiba naye ng'ogenda okunyonyereza root cause yonna yava ku agent wano e Uganda kizibu nnyo sanga agent okukwata agent atwala omwana e Iraq olaba company eziri wano ezitwala abaana mu mateeka zikwata abaana ne zibatwala bulungi ku airport waliwo process ya domestic worker gyayitamu genda okukola one ayina okuyita ku kimeeza kya labor era obwetegerezaawo mu ttenti waliwo ekimeeza kya bbulu kyekikiryalinga abaana bagenda okukola kyova bagamba bambala uniform okusobola identifyinga ne bamala omukiryalinga n'agenda n'acheckinga in n'alinda ennyonyi naye wano babatwalanga bagenda okuvisitinga ng'abagenda okulambula kyova abayitawo buyisi tebayitako ekyo kimeeza kyaki kya bbulu era baba bavudde wano nga tewali n'omu abamanyi okitegeera naye nga root cause y'omuntu ali wano era ye abeera kasimu ng'akuba masimu ayiseewo biki biki okitegeera waba ayiseewo n'agamba ngeze baziweereza bamuweereza era kizibu nnyo mumusanga era ojja kwetegereza nga oyo eyatwala abaana abaafa akizibu nnyo osanga essimu ye eriko either baba takommunicatingira ku WhatsApp end-to-end call ojja musanga akola ki nga communicatingira ku email webityo nga tosasanga simu eriko kumutrackinga ng'emirimu gye gibeera ku simu sindikira naye nalaba nina essimu gye nafuna ng'eri mu mannya ge era ebeerako naye ndowooza kati nnaku zino nanti kati obenga essimu eri mu mannya ge process ya tracking okitegeera nga ye tojjamu tracking omufuni kubanga ekisooka ojja kusanga ekifaananyi kye tukirina ng'omwana takiina ekifaananyi ekizibu kyakulaba nakirabyeko ekifaananyi kye naye munnange era nakyo nabo ebizibu byakufuna ebifaananyi byabo naye ninawe nakirabye bwe kiri abaakimanyi bizinesi gyakola eri irigo kyova tosobola funa ekifaananyi kye bizinesi gy'abaakola ebeera irigo era n'entiramba y'essimu gyagenda kwagala omutrackinga ng'okwatamu bantu bali innocent ba-associates abali innocent okitegeera ogenda kati saawa zino amumanyi aliwa omumanyi tafudde nedda anti kati alina abali mu makomera alina abafudde
aina n'abatannasibwa nabo naye nga batulugunyizibwa aina ne bagenda okutwala leero n'enkya kati kitegeeza oba osobola omufuna naye obuzibu otya kiraba aina ne woofiisi watuula kale lwakubeera baba bakyusaamu oba olina tracking eyo ennamba y'essimu gy'ogambye gy'akozesa ennamba y'essimu gy'akozesa nze nkugambye anti obuzibu obuliwo okutrackinga kulungi naye omanya obuzibu obuliwo omala omukwata ki ekiddako naye nti omala omukwata wuliriza ne omala omukwata osobola kumuvunaana bamutwala ku poliisi ye kenyini nnyini aba ne contacts z'abo babosi be yawa abaana ne contact ya bosi njirina omwana abeera ne contact ya office gye yawa abaana okitegeera era eyo ku office bamukkiririzaamu nnyo kubanga yabawa bizinensi yawe omukwatira n'akuba essimu emu weeti n'agaba naye munyambe munkolere ku abcd bagenda kunsiba nkulayira mu bbanga ttono abaana aba bagulidde tiketi nga bakomyewo obuzibu bwa butabakwata obuzibu buli bumu butamufuna kumuleeta on board asobole okukubayo essimu naye w'omukwata eri bamukkiririzaamu nnyo 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 w'omukwata ne bamuta oliriza issue ya human trafficking eyina ne department number ewa DPP okitegeeza ewa DPP wali ku Workers House waliwo ba state attorney nga bakola specifically kuki ku human trafficking golaba police egenda muta ogenda wali eri ku Workers House ng'onyonya department of human trafficking under DPP ng'oyogera nabo bajja gisanctioninga bakibasuke bamukumire kweruzira ng'abaana be bakomawo muveemu ebyo ntino bw'omukwata bajja muta obola nga police egenda muta you look for another remedy ekiddako okitegeera kubanga eri office bagiteekawo ku kintu kimu human trafficking olaba kati batandise n'okukola waliwo kye bayita domestic human trafficking tebalina ku international human trafficking yokka baba ne domestic human trafficking ojja omwana embalala omusuubiza agenda kukola mulimu gwa office omutaddemu bwa maid eyo nayo human trafficking kati okitegeera era basibye abaana bangi basibye abantu bangi ojja omwana muto omuleese kukola bwa maid waneewaka ate batandise kukola ki kumwebakako abavubuka b'okukyalo that is domestic human trafficking ate ebeera aggravated engeri omwana gy'abeera omuto okitegeera ng'ab'okukyalo bamwebaseeko oba abaewaka bonna kasa ye baprovinga nti no bawaka baba kukyalo gwa yamuleeta gwabakukyalo bavunaana bali bavunaana nze amukozesa amukozeseza nawa yamuleeta etteeka ligamba amukozeseza nawa yamuleeta kasita provinga deception nti no waliwo sexual exploitation bakutwala nawa yamuleeta kikye kyateekesaawo eyo department under DPP okitegeera kakati issue eri emu kyenyinza okuba advisinga mufune ba best track balabe engeri gye batrackingamu oyo omuntu kasaba mufuna buli kimu mujja kola nga kitambula smoothly naye zino agencies otugambe Ministry of Labour communicating n'eri biki kizibu okuyamba okitegeera kiba kizibu yes naye obukasita mufuna yajja kuba essimu emu eri yonna yonna bibeere sorted kanso nekyaki basobola okugezaako okufungana kampani eno eri e Uganda kampani eno lwaki nti eno kampani eri e Iraq babanga bababuzabuza kuba nawuliddeko nti nno kampani eri e Iraq mbu bagezaako basindikira ebigambo byali mu Warabu bwe bagenda okubikyusa bo nga babagamba mbu Arsenal yawangudde Man U kati ne tulaba nti otuyinza obutafunayo buyambi balabika tebalina mulamwa omulamwa tugenda kujjawa okay linda kwasa nimalize lumu onyonyole lumu kati kyengezako gamba nti office ene ye Uganda ne tubale tukutte mu kyalo oli ne tujja ku office ye Uganda amanye ne tugamalira ku office ene ye Uganda naye sobola okutuyambako mu ngeri emu oba endala kubanga oli omuntu wae bamumanyi
okitegeera baba batya kampani yaabwe gikuba n'erinnya lyabwe okufa. Ati kankubuulire ekintu kino office wano eri Uganda ebiseera ebisinga baziregisteringa under tours and travel. Okitegeera tours and travel okugiregisteringa emalawo just $500 just 500 ng'oregisteringa tours and travel afiirwaki. Okitegeera ate ojja kwesanga ng'eyo company ng'eriwo just nga kifaanane naye ekyo olina omumanya abatwala individual nga singa company wano. Era Omuwarabu eri tamanyi company ya wano. Okitegeera Omuwarabu eri amanyi muntu ayamuwa abaana. Ekyo nkikukakasa tamanyi company ya wano. Era olowooza amanyi gagateeka ku company oba ka office ojja kwesanga company nga office bapangisa room emu. Okay, onagambe company teri mu Ministry of Gender, Labour and Social Development. Yes. Ekyo kimanyikiddwa. Tewali muntu asobola ku riskinga license. Eyo license okugifuna under Ministry of Labour almost spending nga 150 million. Tewali muntu asobola ku riskinga 150 million. Kati kanso ekitegeeza mu bufunze mayiti y'omwana tugyerabira eyinza obutavaayo. Mu bufunze mayiti esobola okuvaayo naye with the help ono waawano ng'ayambye nga mumukutte. Zinaye ndabyeko mayiti ezikomyewo nga zimazeyo kati mu COVID baakomyawo mayiti nga zimazeyo omwaka mulamba n'ekitundu. Kati kanso waliwo no mayiti endala omulala eyafiirayo oba bagikunnyonnyodde mayiti endala banne bagezaako okuŋŋaanya ssente zaali z'amaziga tusondeka bo bannayuganda banne eyali asonda ssente ezo mayiti esobole okukomawo e Uganda eva e Iraq ate ssente teyabba nzibe n'azitwala n'alyandye kati omulambo nagwo guli eyo tulina kati emirambo ebiri. Mami Shura nakati gwe twogerako y'omu bonna Francis yeeyo. Era bonna Mamero yabadde agamba giri ebiri. Giri ebiri waliwo ogwamba bazi Aviate ne Kasumu Yunus. Yes. Bakozeseemu. Nanti tubala emirambo ebiri era tuba tubala ebiri. Giri ebiri. Tuba tubala ebiri kati kanso nga tujja beetaagisa justice mubenga muyimirira wamu naffe mu ngeri emu oba endala kinaba kyetaagisizza. Bambi tubeegayiridde emirambo wekiba kyetaagiswa n'omuwala yakuŋŋaanya ssente n'azirya nga yeetaagisibwa kwata famire yetu ginoonyereze gyeri yonna. Oyo yakuŋŋaanya ssente ayeruddawa? Naye yazirya si gundi. Nze mbadde manyi gundi ye yazitwala yennyini kuba ye yakola gurupu. Omusajja nannyini kampani eyatwala omuwala ye yakola gurupu yennyini. So kati era ekintu kiddawo bwe. Kuba kati family tekyakwata kati ola kanso ensonga zitambuza obulungi tuba tujja kuwa contact yo family kuba kati family oyogera nayo bulungi kuba family yatugambye ku ministry basaba death certificate ku ministry ne bagisaba nti okubejjako bawa death certificate ng'eri mu Luwarabu e Uganda ng'ereraga evudde Uganda naye ng'eri mu Luwarabu mbo gitranslate nga mbu sikikakasa basinagirabako mu ngeri mu sports si death certificate naye nga kisobola okuloza tebalimba ng'erimu Arsenal mbunga erimu Arsenal yawangudde Man U. Ndeka nedda wama bya sports nga obimanyi bwawedde golo so kati ensonga nkulu noyina ku advice kimwe kuba obuzibu obuliwo kanso kubya ssente kuba tuyogedde nnyo ku funding yogedde nnyo ku ssente ezitambuza ziraga nti baboosi baateekako kinene era nti zisobola naye obuzibu connection kuono alina okusalawo singa boosi tafuna ono ayinza obutafayo kuba ono yamugamba gwe fuba okulaba ng'ofuna ebiwandiiko ozikeyo kuba ndowooza akimanyi maiti weekomawo ebigenda bbaako ebibuuzo ndowooza obonawo obuzibu buli awo kituufu
so kati asobola okubrivinga wonna naye ekintu ekisinga kati saawa zino muntu ayinza saawa zino before okufuna death certificate eyo Ministry of Foreign Affairs eyinza okuyamba ne communicatinga ne communicatinga ne consulate eri okumpe either Iraq oba Saudi nasobola okufuna death certificate eyo okuva Iraq kyekyo kiyinza okukolebwa webanga complain yatuuka ku embassy eye Iran era newabawo omuntu personal handling ensonga ezo bamuyita Mr. Julius akolera ku Iran embassy oyo consulate abihandlinga gwe mulina okupressurizinga abafunire death certificate eyo etalimu ki entuufu etalimu eyo byaseno maaniyo kituufu kubanga ekirungi nange kyenalabye oyo ali mukubire oyo ali ku embassy ya Iran ekirungi ali wamu nammwe si kyekyo kubanga tabasuuliridde ze nabadde nekyala ngamba oyo gwe twatwenywezaako naye tumulemereko mu ngeri emu oba endala engeri ennungi atuwa epapula ebituufu sijja gamba nti ali wamu wano wewali obuzibu bwange omwami oyo atambudde ne famire okumala ebbanga naye atuuka eseera n'agamba nze jjukira nali nyambako byambi abafamire n'agamba abafamire waliwo omuntu asabye maiti nga bamuyita Hassan mumumanyi kaabafamire tetukola ki tetumumanyi n'akebera amanya n'agamba bamuyita Omar Hassan Mustafa nga ye muwarabu nanyini office omwana kwe yafiira ng'asaba maiti bagimumye olwabuuza famire tugimuwe family ngamba ba family oyo si enze temubawa maiti kuba olina muwarabu ye nanyini company kati embassy egamba tesobola kuwayo mulambo guziga nga family tesazeewo kati twebuuza ono kati ali ku side yaffe lwaki afuba okulaba agamba family munyambe mumpe signatures omwana bamuziike eno nga tannawaayo death certificate nga alina olupapula lwasindika ku WhatsApp nga ku lupapula olwo lunyonnyola omwana nti yafa n'ebisigadde ng'era luliko n'ekigambo attached is a death certificate n'atagikubirako after 5 months asaba signatures tulaba nti nno naye aba takyali ku side y'abantu nanti kati n'ebirala bambi baba batya n'okutya lwa nsonga ngeri nti eyo n'abagendayo babatwala babakukusa bukukusa okitegeera ekirala ekisembayo kansu ambassador we Iran waliwo omuntu okuva ku embassy oba ambassador yagala okusisinkana family personally kati ne family yabadde ekidde mu ng'egamba waliwo ministries au kana ambassador kutusisinkana wano e Uganda ng'abantu ababiri erina kubeera 3 ministries meeting nayo erina kubeera through Ministry of Foreign Affairs mbasingana personally mulina omanya disclaimer eriwo oyo omwana Ministry of Labour temumanyi ekituufu mukitegeera yes kati emirimu gyonna girina kukolebwa between the family and Ministry of Foreign Affairs okitegeera Ministry of Foreign Affairs erina okuba nga ecommunicating n'okulaba nga oyo omwana akomawo naye anaakomawo nga ndaba biwanvu bulala naye sometimes olaba Hassan sensitization abaana abasinga baganira bagamba temukola kino you see Saudi omwana kasita afiira ku office ebeera neki